law gezanga ku Dr. Besigye nzoga nti sawa zino yandibadde ali bweru nga yaweebwa dda bbeeyo naye tulabayo azifu ne bwatuukiriza obukwakkulizo tafuna amateeka kyegagamba bwe bino birabamu ki selected siba Dr. Besigye Dr. Besigye talina musango teyabba kintu kyonna teyatta muntu tebamubanja ensonga za Dr. Besigye ziri political musango gwe bamusibyeko omusango kubanga baagala abeereeyo mukomera nga banoonya obululu bwa President Museveni. N'olwekyo amateeka bagamenya buli kintu kyonna ekimukwatako kye bakoze kimenya amateeka. Okumubba Kenya ne bamuleeta wano okumussa mu kkooti y'amagye kyamenya amateeka. Kkooti n'esalawo nti ave mu kkooti y'amagye adde mu kkooti ez'abantu aba bulijjo era tebaamusumulula yateekwa okwekalakaasa awo ne bamutwala mu kkooti ey'abantu aba bulijjo ate eyo nayo n'asaba bbeeyi ne bagigaana. Ebyo byonna bikulaga nti bamenya amateeka ku nsonga za Dr. Kizza Besigye naye si za Kizza Besigye yekka era eyo gye bamusibidde nabuddeyo jjo bamusibidde tali ng'abasiba abalala era bamenya amateeka yabeera mu ka prison akatono mu prison ennene abeeramu n'abantu nga 15 bonna babasiba wayiseewo emyaka 10 tebagenda mu kkooti nti babayita ba ADF. Abo abasajja bagamba nti bo si ba ADF tebagenda mu kkooti kaakati babagamba nti musabe ki okusonyiwa tujja basonyiwa naye musooke mugambe nti muli ba ADF. Basajja bagaanye myaka 10 eyiseewo gye bali gyali jjukira Kizza Besigye alina emyaka 69 naye kaakati asula mu kasenge bwe kati katono eddirisa eri tewali kadirisa waliwo ng'akagundi akamooli waggulu nnyo tekaleeta layiti emala takkirizibwa kugenda awalala ng'abalala basibe. Bw'afuluma bamuteekako abantu abaserikale 2 balabe nti tayogera na muntu yenna. Kasipesi kayimiriramu katono nnyo mwe bafumbira temuli ntebe just concrete cementi. Bw'afuluma awo wasobola okubeera. Bamubonyaabonya bamuganye bairu is a right yandibadde wano ewuwe ng'agenda mu kkooti ng'awoza omusango tebaguleeta kujjako every month bongera okukola ki bagusindika mu maaso ekikulaga nti politics n'abalala gye bali politics zaffe tetuzikola bulungi tetuzikolera ku mateeka kyekizibu. Implication ya bino byonna implication era kwongera kukozesa kiki amaanyi okukozesa violence emundu okutulugunya abantu kubanga tokoledde ku mateeka okozesa maanyi go emundu yo era ebyo byeyongedde. Olaba mu bululu kati olaba abantu balwana tebigenda bulungi. Ekirala ekyo kyonoona ne economy nsonyiwa simanyi mu Luganda mukigamba mutya kubanga abantu sente zaabwe bazikweka bweru
batya okuzireka wano. Abantu bangi wano abagagga bandibadde nga bongera ng'afuna amagoba ng'agazzaamu mu ggwanga azimba hoteeri bw'aba afunyemu ssente ate n'ateekamu kulima n'ajjamu n'ateekamu tourism ng'ebyo kakati batwala bweru. Era nasanga Kenya eyo nti bannayuganda be basingayo okugula apartments ebizimbe mu Kenya, ssente batwala eyo batya wano okiraba. So emirimu terabika, abaana tebafuna mirimu kubanga abalina essente tebaziteeka mu economy. So ebyo byonna tetutereera, tweyongera, obwavu bweyongera, abaana tebalina mirimu, ate n'obubbi corruption bweyongera kubanga bali mu gavumenti batya, balowooza kanfune kyenfuna kati, babba, beeyongera obubbi kubanga eggwanga teriri stable. So byonna si birungi, twetaaga okutereeza ebya politics tulyoke tulabe ku byenfuna n'eby'abaana okufuna emirimu. Byonna biri wamu, toyinza kukola kimu ng'ekirala kikulemye. Solution ya bino byonna ziri. Ekyokusooka, oyo President Museveni leadership kikulu. Yali muto naye yatukulembera n'etukyusa eggwanga lyaffe. Twali bubi ng'obululu buli nga kati, nga economy ekola ki was sinking. Awo najja n'agamba nti politics zoonoonese eggwanga lyonna embeera y'abantu yeeyongera okubeera obubi, n'agenda ku lutalo. Ne tumugoberera. Bwe twavaayo era ebintu ebimu bye twagenda okukola twabikola. Abalala bagamba nti talina kye yakola, abo sibakkiriza. Twakola emirimu, ne tuzzaawo constitution, ne tuwa abantu obukulembeze, abakyala, abavubuka, abalema, ne tuteekako LC, abantu ne batandika okulabirira ebitundu byabwe nga bayita mu bantu baabwe be balonze. Twakyusa ebya economy, amakolero ne gaddako. Twatuuka wano nga tewali na sukaali mu maduuka, abantu tebajjukira, naye economy n'etandika okukola mpola mpola, enguudo ne zitandika. Twakola emirimu, naye obudde ne bugenda okukola ne kukendeera, ebintu ne bikyuka. So kati oyo liida waffe bw'aba ajjukira bye twagenderera n'emirimu gye twakola, yinza kaakati okutuwa chance ne tuteekako enkola ey'okunoonya abakulembeze obulungi. Kale awo abapya nabo balina okulaba nti bino bye twakola emirimu emirungi era gigenda mu maaso. Ate ensobi entono nazo ze yakola nazo ne tuddamu ebyo bye yasobya, kubanga omuntu tatuukiriza byonna. He's no perfect person. He made mistakes. That is the duty of a next group of leaders to make improvements. But they protect the legacy, what he has done well. Twayogedde ku bino bya election managing politics. Ebyo bisobu. Corruption y'amaanyi nnyo. Olina ngambye corruption, investing in areas which generate jobs for young people. That is critical. Ng'ebyo birina okukolwa.
mugambye ne Museveni mu luzungu wadde oyogedde ku amateeka ateekawo amateeka amatuufu involvement of the army kosa sente mu bululu ebyo byonna nti alina nga bwakola ku transition. Nze kyemugamba kati asooke atereeze engeri gye tunoonyamu abakulembeze abalala, engeri gye tubanoonyamu eyonoonese nnyo era tuzze luli nga bwe yagenda mu nsiko tuzeeyo kakati awo akyusemu awo ebirala abalala bajja kukola nabo bongere ku birala, naye okukyusa enkola gye tunoonyamu abakulembeze kyetaaga okuggyamu bana ba security mu bululu, kukozesa amaanyi ne ba ame ne ame intelligence abo bonna boonoona obululu abajje sibisobola mu Luganda, sorry. Twogere ku nsonga ya gwe nga gwe abantu bakulindirire mu 2026 ku baloti n'osimbawo. Ebyo ekyo ekibuuzo kinkooya. Nabagamba nti nze ekisinga okunnuma abantu bali mu kalulu akabi tebagezaako okukyusa engeri gye tunoonyamu abakulembeze. Ekyo kye nsinga okulowoozaako. Tunaakola tutya okulaba nti Museveni akooye akuze, twetaaga baliida abapya, liida omupya. Tunaatuukayo tutya nga tetulina enkola ennungi enoonya abakulembeze? Ekyo kye kibuuzo kye ndiko. Bwe mba nkyogerako ate ng'oyagala kuyimirira, nyimirire mu kalulu akafu. Kirowoozeko omuntu njagala kukola emirimu egifuna, saagala kubeera mu kintu kubanga noonya pawa ate simanyi ngeri gye nginoonyamu. Olina okubeera mu kintu nga olaba olina gy'olaga. Kano akalulu kabi nnyo, tekatuwa teams ennungi. Katusooke tulongoose ekyo. Nyinza okuyimirira nange nsobola, ate bano abali mu kalulu olowooza bansiiza ki? Naye si kikulu nnyo ekyo, si kyendiko. Olowooza election process eno gye tulina mu Uganda eyinza okubanga yeekyukakyuka? Anti kyenjogerako nti twetaaga a political process eri ekyukemu. Kyendiko, kyenjogerera, era njagala n'abana abali mu bululu ab'opposition okusinga bakyogereko, baleme okubeerawo nga noonya akalulu, noonya bwa president, genda kubazimbira eddwaliro biki. Babeere ku nsonga ezoonoonye eggwanga lyaffe, banoonye solution, boogere ku ebyo. Olowooza akalulu kayinza okuleeta enkyukakyuka? Akalulu akadde ngamba akalulu golowooza bululu kyenkana bannayuganda bagezzaako akalulu buli kadde babeera mu kalulu 26 bw'oba tokyusizza abakulembeze, otanoonyeza abakulembeze mu kalulu, oyitawa awalala? Oyitawa awalala? We don't have a choice. Democracy is the choice, is what we have. If we don't use a democratic process, what are you proposing? A coup? Abamaje? Ogamba otya nti biganye? No, this is a journey. Okola improvement, okyusa, ogenda mu maaso. No, you cannot say, I will not sleep because I don't want to dream. Can you say that? Sigenda kwebaka kubanga saagala kuloota. Kyogamba. Bwe batayise mu nkola ya democracy, tukola tutya? Eggwanga libaawo litya? Tulina kukola improvements ku democracy yaffe, tulina okugizimba. Tetulina choice ndala. Tetujja kuyita nti ow'amagye alina emmundu ajja atwale. Tekikola.
si bwakabaka. Nawulidde ng'agamba nti ye kabaka. Si kabaka. Ate kabaka atya? Kabaka waali oyo wa Buganda ali wano, abalala balina kabaka waabwe, tewali yamuwa bwakabaka. So tulina okuyita mu democracy. Toyinza agamba nti tekola. Democracy tekola, tugivuddeko, tugende ku ki? Tewali kirala. Tulina ogikolako. Protest vote yaba NUP gye boogerako baga nti bagenda mu protest vote. Ekyo si kitegeera. Kubanga protest oba protestinga something kiki. Bandibadde batubuulira bye baagala okukola, ensonga ze baagala okukolako n'engeri gye banaazikolako kize tusinga okwagala. Thank you.